Yes, olunaku olwaleero nzize nkulage abantu mu ggwanga lyattu Uganda abazze bakola DNA test abasajja bano nga bamaliriza ne bafuna results era ne barevealinga results zino eri abantu oba n'abakyala baabwe. Amazima ebibadde bizze bivaamu si birungi ate era nga tebibawa ssanyu. Abamu depression ebakozeeko okutuuka almost okubatta. Bintu bingi ebize bibaawo naddala mu bulamu bw'abantu bano. Nga tonnaba kulaba ebisinga sooka subscribing ku channel eno then nkuletera story ezisinga okunyuma wano ku Shabs Updates. Kakati wano tugenda tandika ne big size Bebe Cool. Bebe Cool yavaayo najja annyonnyola abantu nti ye yakola DNA test ku baana be bonna. Kwegaba bwe yakyogera abantu abasinga ndowooza tebakisuubira kuba nti kisobola omuvaamu era abamu bamujajinga mu zi comment section ne bamwogererako bye bamwogera naye ate ye agamba yasinziira naddala ku bantu abagezangako kwogera ku social media nga balaga nti abaana abamu balabika si babe era abantu abasinga bagambanga nti omu ku mwana wa Moze Radio. Okitegeera. So ekintu kyendabye nnyo ekiri common mu bantu bano abazze bakola DNA test kwe kuba nti ebiseera ebisinga wabeerawo omuntu abeera araisinze voice ku kikwatagana ku baana baabwe era bano basobola okuba nga basajja bannaabwe oba public ne basalawo bakole DNA test eri abaana baabwe. Kati gwe weewunya olw'abo awatali muntu ageza kuraisinga voice. Njagala olabe Bebe Cool n'engeri gye ya responding then tujje tukulage n'abalala ku baana ba naye ate ndaba abantu boogera DNA naye ng'omusajja omukulu akuze. There are two things that are very crucial. One, you have to make sure that you know whether abaana babo. Then two, omusajja yenna alina okuba n'ekiraamo. Those two are very crucial. Kati olinnya ku fourth floor otandise okulowooza kakati DNA e Uganda abantu bakola ebintu bikyusa abawala tebakyasibamu. So much is happening. You're better off knowing the truth. I didn't tell my wife. I just got my doctor and told him get my children. So you did DNA for your kids? I did DNA for my children. Okay, so when the results came, then my wife, Nancy Jane Mugamba, by the way, I did DNA and I'm happy. She wasn't surprised at that. She didn't feel bad? No. You see what we're having this conversation. Moses, so you thought I could have done cheat on you? Of course we've had issues. Yeah. But Moses. Nangamba Kasta, you're happy. Are they all your kids? Nangamba, yes. Can you share? I share with her. So Bebe Cool ye bwetyo bwe yaggwa teyalinaamu mbiranye yonna bwe yamala okukola DNA results n'aziwa mukyala we era mukyala we n'akitekinga ize. Lwaki? Kubanga results zaali okay, tewaliwo nsonga yonna ya bwenzi. Ndowooza okiraba. Tugende ku mulala addako. Ono ng'owookubiri yali Muhammad Nsereko. Abamu simanyi oba mujjukira ebya Honorable Nsereko. Honorable Nsereko ono waliwo omusajja omwe yavaayo ng'agamba nti ye muganda we era n'amulemerako amazima baali bafaanagana bulungi nnyo. Muhammad Nsereko ko ye okay, kale tewali buzibu, tugende tukole relationship test. N'agenda akole relationship test era results ezaavaayo nga zikakasa bulungi nga omusajja bw'atali muganda we. Okitegeera. Mwewulirireko Honorable Nsereko yennyini mu bigambo bye. Eno relationship test oli ayinza okujja n'agamba ng'omuvubuka nze gwe mwalaba eyajja n'agamba naye nga museetinge. How do you solve that? Omuvubuka yakola atyo? Yajja agamba ndi muganda we. Tanoonya taata we wabula aganoonya muganda wange. Kyovulaba argument yange yali nti naye omusajja ono gamba onoonya oli ono ye muganda kuba baamubalidde nti oli genda omubbe. Era yavaayo ne yeetonda oli genda omubbeko sente bw'onoogamba tuli bubi ayamba abantu naawe ajja kuyambiramu. The only solution je mugenda ku relationship test nga babajjako omusaayi. Oli nga twagenda ate temwakira.
tujjudde ne bazitwala sample wonna ne bazikomparinga completely unrelated. Mwali temufaanagana. Abaganda anti okufaanana si Luganda. Abantu balowooza bakebeza n'amaaso. Ayo teriyo. Tekiriyo. Yene ez'amaaso gotoka. Genda Bawarabu ojja basanga bonna nga bafaanana. Oba Abachina. Baleete wano Abachina abiri. Ojja ga kitaabu aliyo bw'oba okebeza amaaso. Oba Abajapani. Oba Abajapani. Enga kiraga nti nno 18 ku madala gano abimwasi kitaga kyava ngamba nangamba ekikuleese wano ozikola zigenda kuwa ddiiro ofune sente oli lwedde okukola kwanze ndi lwedde nga yagamba nga tulimu abantu basatu. So ebyo bye byali ebya Muhammad Nsereko okitegeera. Kakati omuntu eyaddako wano Mathias Walukaga. Ono Mathias Walukaga ekyono kyo kyali kyamaanyi. Yatwala abaana bonna ku DNA naye amawulire agavaayo gaamukanga gaamutiisa. Naye ekyenjawulo ekimuliko ye buli kimu yakikwata kisajja kikulu era n'okuba nti teyasobola na kuriviiringa bakyala be kubanga baamusaba okuba nti abisirikira baleme kuswala. Naye nga yamaliriza atestinze abaana ekyasinga omushookinga kwe kutwala abaana 67 naye ku baana 7 ne wavaayo kubanga 2 bokka be babe kwegamba nga kyewunyisa. Ekyasinga n'omuluma kwe kuba nti omu ku mwana we yali ali mu senior 6. Imagine abaana bonna yalinga abasomesa bulungi naye kwewunyisa nga abaana si babe. Muwulirize Mathias Walukaga ye yennyini mu bigambo bye muleme kugamba nti nze munnaye mugatiddemu ebigambo. Wuliriza. Nze nasasulako miliyoni nga 8 mu kooti ez'amabanja nga baali bamanja miliyoni nga 12. Salimo tantawanya naye bakuwabidde kooti ne bampita anaabo obusende bayitani nja muyita ogenda muyita ngeri byawanvu yedaga ati bamuli mu cost biki kati sina kyentwala nga kyakusaaga sajja nengamba nengakange kanengamba gejibe mu lugunya kuono sola moto alomajja kulaba nga amubodde nembasayira amagezi bonna nga mukaaga magamba abaaliwo tugende naje njagala batwala ebongereze eyo ne bagala ntize biological father bawa bishi butuza na bishi cheza bali bantu bakulu bewetaga okusoka n'okunnyonnyola bategere kyo. Of course omunga amazesi ya 6 omula amazesi ya 4 waliwo n'abalala abali ebibiina bya mu primary nengenda nentwala omukaago gwasooka nga nnako 2 nga abanasiba nene mpita bamamba baabwe nembanyonya mbalaga empapula zizono aga okuwakana tusobola okweyongera nagamba nedda naye tuyambe tobikuba mawulire kijja tulagisawo mu famire zaffe nembifaana nembantu gye tukolera bajja tujjamu obwesige nti bano bakola bino nengera mbakebeza naye nga sinaba bakebeza olede complaint eyaliyo nga omusajja yemulugunya okuva mabega byakanga 7 akansooke mbaweerereko ana neyali akayana mwavu muzibu ngagenda kuonyabonya mwana akamuweerera amalesini ya 6 bwekiri bakituufu bali mututte tasobola kunneerabira nga amaze sini ya 6 era njogera naye bulungi nnyo twogera kyatinga dadi mperezayo 10 oweza katiza wakaba yavaawo yeyongerayo okusoma asoma nade ntwogera ku mpozi ya pastor Bujengo jjo mutima bigambo bya Mathias Walukaga ebikwatagana ku DNA okitegeera hawe ngambira nti weeyongere okuwa abakyala ekitiibwa era obatiire ddala. Kakati tugende ku mulala ng'ono ye Prince Paul Job Kafeero. Ono sitore ye sigenda gyogerako nnyo nyinza n'obutalaga nnyo bingi kubanga ye yabadde mu mawulire nti ku baana 25 bazudde nga bana bokka
be baana be. Kyewuunyisa era kyashookinze abantu bangi ne mubeeramu abaana ababiri nga bo bamufaananira ddala era ne bagamba bano baagala baddemu babakole DNA test. Naye teweerabira nti testi zino ze baakola ku baana bano teyali emu, tezaali bbiri, wabula ziwerera ddala 3. Mu ngeri ki? Baasooka ne bakola DNA test eyaabwe ng'abaana era eyo neewandula abasinga n'erekawo abaana bana bokka. Ko bo waaye tetukkiriza mu bino ne basooka batambuza obulamu ne bamaliriza nga bagamba no tuddemu tukole tesiti endala. Era ebintu ebitaatambula bulungi ne basalawo bagende obuvunaanyizibwa obwo babukwase gavumenti. Era wano Honorable Minister oyo Balamu Barugahare kwe kubiyingiramu n'asalawo akole tesiti ku lwawe. Era yakwata ssente empitirivu azibakwase ezimu n'asalawo bakole tesiti eyo. Era baakola tesiti ne bajja bazikompeyalinge ku lunaku olwo nga omu asoma endala nga n'omulala akonfaminga n'endala oba ebyoli byasomye bituufu. Bonna ne bakakasa nti abaana bana bokka be bakakasiddwa ng'abaakafeero. Obusungu bubaddewo, ebigambo bingi bibaddewo nga bagamba nti nedda bano bamufaanana nnyo nabo babongereyo. So kati awo kye tulinze kye tumanyi bagenda kuba nti basobola okubongerayo okukola tesiti naddala ku bano ababiri abamufaanana ennyo. Naye ng'ate suggestion y'emu egamba lwaki tebakola kye bayita relationship test nga bo abaana ababiri bwe babanga abaana bano ba Luganda senga bakola relationship test abaana bano ne basangibwa nga ba Luganda kitegeeza basobola okugoyingawo na head okuba nti basobola okukwata testi za kitaabwe ne bazigattako. Naye we kiba tekisobodde nga bano bokka si ba Luganda kitegeeza ekyo kibawandulamu automatically. So ebya testi ya Paul Job Kafeero awo bwe byagenze mu maaso bw'ebiti. Kakati kyashookinga abantu abangi ku internet oba ku media kuno ye DNA test y'omusajja gwe bayita Ibrahim Musisi. Eno abasinga yabateeka mu shooko ey'amaanyi kubanga ono omusajja yabeera n'omwana we okuva buto paka ku myaka 11 we baatuka okumutwala DNA test. Ekirala ekisingira ddala okwewunyisa ya attachment omwami ono gye yalina n'omwana we. Naye ng'ate jjukira abasajja ebiseera ebisinga batera okubeera ba absent mu bulamu bw'abaana baabwe. Naye ono yalina attachment eyo nga yavaawa. Yaviira ddala ku ntandikwa nti yabeera n'omwana ono okuva buto naye ku myaka 2 weddu maama we yatuuka n'ava mu bulamu bw'omwana ono n'amulekera omusajja. Omusajja n'agamba tewali buzibu n'akola buli kimu okulabirira omwana we paka ku myaka 10 we batandika okuraisinga issues kubanga yatuuka nga yalwawo ko n'okuwasa ng'ayagala asooka akuza omwana we. Naye bwe yatuuka n'asalawo afune omukazi omulala gye mu bulamu bwabwe, omukazi we yaraisingira konsaani n'ajja n'ayagala atwale omwana. Bwe yatwala omwana teyamuzza, omusajja n'asalawo abanje omwana. Ekyashookinga omusajja omukyala yakomawo amugamba nti ono omwana si wo. Omusajja n'agamba olimba omwana gwe nkuzizza gwe mbadde naye nzekka okumala ebbanga lino lyonna oŋŋamba otya nti omwana si wange? Ko ye tukole DNA test tukakase. Omusajja omwana ne bamutwala ku DNA test. Ekyasinga okushookinga omusajja ono Musisi ye test okuvaayo ng'omwana amazima amatuufu si we. Musisi ebisinga ebyamutuukako njagala gwe kennyini obyerabireko. Wolereza Musisi. Omugaba ku omwana gwe yeekuliza kuba yamusirira wa myaka 2. Fange buno wonna emyaka 8 abantu banda bantu banima nsaawa. Sente zampeddeko taadidamu banemperekera omwana wange mpaka ku ssomero. Waite ennaku ntono ne bagenda musale mu ddwaliro lya MBN lisangibwa na Kisero Kebera endagabutonde. Olwalira b'eddwaliro basomye byavudde mu Kebera endagabutonde ng'enjuyi zonna zibadde okuli Kisitu Fred, Moise Ibrahimu, Lironyi Patricia n'omwana Kikyoncho. Kyokka Kisitu yagadde okudduka nga tebannasomye bivudde mu musale ne bamukwata. Maze emyaka 8 ntoba n'omwana ekisiyongerako katambula agende amateeka gabaga
Dr. Anti Nakimera Kawo yasimivudde musaayi nga biraga nti oleka kwate kunako mwana kyoncho tiwa musisi. It is practically proved that Kizito Fred is the biological father of Chichoncho. Nakimera abadde alipoota bbiri nga bageraganya bataata babiri okuli yamusi ne Kizito yamusi badde kwatagana na mwana olwo ya Kizito ebadde ekwatagana. Nakimera akubiriza Kizito ne musi okukwatagana bakuza omwana oyo. Ayina okukkiriza ebintu bibeerawo. Results bweziba zino results sisiza kwogerera. Nakimera alipoota zikwasiza omusirikale okuva ku poliisi mukono n'abasaba nti baba watamatinda bivuddemu wadde mbogenda mu ddwaliro eddala. Bw'osobola okwesalirawo abeera takkiriziganyiza n'ebivuddemu okubeera ng'okeberera ewalala no comparing the results. Bafulumba wabweru wabula musi akaabye omwana bwamubuzza nti batagenda naye ngeno bwamukuutira okusoma ennyo atuukirize ekirooto kye eky'okufuuka omusawo. Twagaliza mirembe owulidde njagala obeere mugumu eno ensi ogiraye muganda wange giraye maama saawa eno nkuse anko naye toguma owulidde maama guma njagala obeere ng'oyagala maama owulidde nakugamba maama tebakola ki tebakola ki maama tebamukyawa owulidde guma njagala ogume njagala obeere mukumu owulidde njagala osome oyagala kubeera musawo njagala obeere omusawo njagala osome mwana. Ate ebirungi asibye musi amusonyi n'agamba nti yagezaako nnyo okumuzaalira nebirema. Yakulira ekibiina ekiyamba abasajja abatulugunyizibwa abakazi ekya Men Protection lawo Ben House yagenda na Kizito n'amusaba okulira musi essente zasanyiza ku mwana musi n'akigaana. Katonda amusasule biri bitwindi tu batata babiri tata yennyini ne tata badde alabirira. Sirina kintu na kimu kibayinza kunsasula sagala kukaaba kibayinza kunsasula mwana oyo okuva ku myaka 2 ng'ali wano ambaleke kama ali basasula kama ajja kumpa kyenkoleredde kino kibeere kyakuyiga eri buli musajja kunganya akasente oleeta abaana babakebere. Mwana kirungi nnyo omukebeza nga muto nga tannakula kati omwana omuwala oyo agenda kusigala ne peni tegenda muva ku mutima. So ebyo bye byatuuka ku Musisi. Musisi yatuuka n'alwalira ddala n'afuna depression ey'amaanyi era depression eyo yamuleadinga okuba nti alwala essukaali n'atuuka ku extent okuba nti bamutemako okugulu era essaawa zino ng'alina okugulu kumu bwe kuti kwatambuza. Obulamu si bwangu naye ebyo bituuka ku basajja naddala bikwatagana ku DNA. Wabula ekintu ekisinga otushookinga naddala ku bintu ebisinga bikwatagana ku bwenzi abakazi bavaayo ne boogera ebigambo ebiyitirivu naddala ku bikwatagana kuba nti abasajja benze. Naye ekisinga okwebunyisa omusajja bw'ovaayo okuba nti oraisinga voice yonna ekwatagana ku DNA. The same women aboogera era abasajja nti benzi tebaagala kuwulira ku kintu kikwatagana ku DNA era kibashookinga nnyo nga bw'okiwulira. So obulamu bwe butyo bwe buli. Gwe owandowooza ki ngeri ki abasajja gye bandibadde bakwatamu naddala ku bintu ebikwatagana ku DNA era ngeri ki gye bandibadde basigalamu ng'obulamu butambula normally wadde nga bakizudde nti abaana be balabirira si baabwe oba abaana be babeereddewo mu bbanga eryo lyonna nga amazima amatuufu si baabwe era kyandibadde abakazi bandibadde bakola batya naddala ku bikwatagana ku kusiba abaana abataata abatabazaala. Edda ffe twakula tukimanyi nti omukazi yabeera amanyi taata w'omwana omutuufu era nga bw'aba amukusibye aba amukusibye busibi. Naye shooko yatubaddeko naddala ku bazadde b'abaana 25 nga kwavuddeko 21 nga tebamanyiddwa bazadde baabwe okuba nti abakazi babadde ne confidence eyo ereeta abaana bano okuba nti bakonfaminga oba nti bakakasa nti amazima amatuufu Paul Kafeero ye taata waabwe nga tebalinamu wadde kwennyamira nga bakakasa. Kitegeeza nga nabo muli tebamanyi kituufu kubanga senga bamanyi tebandi baleese ku DNA.
okitegeera kubanga waliwo obukosi abaddukamu ne basalawo obutajja kuba bagamba baali baana bangi kwegamba kitegeeza n'abakazi nabo balinga ffe abasajja okuba nti tetumanyi baana oba baffe oba si baffe wabula n'omukazi abeera tamanyi omwana wa musajja ki obwo si bwe bayita obwenzi supa naye nga kyonna kyekiri kyensobola okuadvisinga ku basajja we need a lot of mental health awarenesses okuba nti basobola okuyambibwako naddala abasajja kubanga lwaki tewaliwo programu zigezaako kubudaabuda basajja programu ezisinga zigezaako kubudaabuda bakyala so twetaaga mu programu ezibudaabuda abaami okuba nti basobola okutambulira mu bulamu obutuufu kubanga lwaki senga zaaliwo amazima kyemmanyi omusajja musisi teyandiise mu mbeera bweti bandibadde basobola omubudaabuda ne bamutegeeza nti ekyo kibaawo yadde obulumi bubeera bungi naddala okubeerawo omwana mu buli mbeera ate n'omaliriza nga buli kimu ekikyo kiwaddeyo olw'okubeerawo omwana oyo ate olumaliriza ne bakulaga nti omwana si wuwo kyokka ekisinga okwewunyisa ate ne tukomerera nnyo abasajja abagezaako okugaana okulabirira abaana abamu omanyi ki mu bwongo bw'abasajja babeera babuusabuusa abaana abo kitegeeza omukyala yenna bw'olaba ng'omusajja agaanye okulabirira abaana nze nkuwagabuwa omusajja oyo mugambe mukole DNA test ekyo mukimale then akonfaminga ayinza okuba abeera abuusabuusa anyway kyonna kikiri abakazi mmwe baffe naffe abasajja ffe bammwe naye nga obwenzi bwandibadde bukendeerako kyonna kyekiri subscribe on this channel Shabs updates nga tusobola okubawa ebisingako naawe omukama abankuumire.